twandigenze wani singa tewayamba ssebo twandibatewa singa teyali ggwe twandigenze wani singa tewayamba ssebo singa mukama teyali ku lwaffe abalabi banditumazeewo twandikuse akakoma kabwe singa mukama teyali ku lwange abalabi bandimazeewo nandikuse akamere kabwe
Buterevu tukomyewo mukwano oli ku 98.7 oli mu programu yonno enganzi muwanguzi tawanika Juliet Jokojeje zende mabega w'omuzindalo guno lwekisa kya Katonda era nga programu eno ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding wanelisangibwa ennabwero era nga mukwano gwange gw'omulungi oyagala okunoonya essomero omwana gyona twala omwana wo ewali emirembe ewali essanyu omusingi ogw'obwa Katonda omwana oli anaalira obulungi wasomera mu mbeera nga teetekanga nga yeeyagala era munaasobola okulowooza obulungi mukwano tugenda walala Prosper Junior School ng'ekutuusaako buli programu zonna ezeetaagisa basomesa ku ddala basobola okutendekera omwana wo n'omufuula ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwe era n'omukolera omusingi ogw'annamaddala ate gwe omuzadde alina omwana from daycare balina daycare kuva ddala ku myezi 6 osobola okutwalayo omwana wo era ne bamulabirira bulungi ne bamufaako ebyokuzanyisa gye biri ddala n'abasomesa n'abalungi abasobola okuba nga bamubeerako bulungi ddala omwana n'omusanga akawungeezi nga kyekyo ate era akaseera kano kennyini bali mu kaseera k'okuregisteringa oba okuwandiisa abaana bawandiisa abaana okubeera ddala ku daycare mpaka ku primary bwenatuukira yonna nga bw'ogimanyi bwetambula gendayo mukwano ebisale by'essomero ebira byakuteesako era ojja kgenda bajja kubanga bakulaba bulungi nnyo bajja kubanga bakwasaganya bulungi nnyo director bidmaster gye bali osobola okgenda n'otwala omwana wo n'omuregisteringa noti 7 noti 1 oba noti 39 noti 3 929 awo nyine mukwano wekigenda okubeera nga kiggwera kale katukomewo nate mu dakiika zaffe zino zetulinayo ne mukyala Alice naye nga teweerabira tuli mu kusaba n'okusiiba tunoonya amaaso ga Mukama ennaku zaffe zibadde 10 era nga tukubikkiriza olunaku luno lwe tugenda kugendako olunaku olw'abiri zigenda kubeera Friday era tujja kuba n'okusaba n'okusiiba nate n'okwebaza Katonda Zaburi 5:4 ndowooza ku ki ky'osobola okuwa Katonda n'okumwebaza obulamu bwo byesasobola kwogera kati naye nga bw'obanga naawe oli bweru nkiddamu nti ogamba ati okwebaza kwange kunaatuuka kutya tufaayo Mukama yagonza dde ebintu nooti 772 42 742 077 42 742 teekako ekyokwebaza kyo ate oteekeko n'ekyewankulukuku 31st gwe bineemingi n'eminzi ogambe no 31st wankulukuku ate kino kyakwebaza kyange kisobola okubeera located bulungi osobola okuba ng'omukisa gwo guvaayo mu bujjuvu ddala ennaku z'omwezi nga 6 Jani tujja kuba tuyingira omwaka ogujja tujja kubamu okusabira abaana kuviira dda ku baana bali mu mbuto paka abaana ba P7 jja kuba ennaku z'omwezi Jani nga 6 ate ennaku z'omwezi nga 13 lugenda kubeera lukuŋŋaana lw'abaami mwenna abaami ate ennaku z'omwezi nga 19 lujja kubeera lukuŋŋaana lw'aba students okusabira abaana kusomesa abaana n'okubasabira n'okuyiga okwesabira okuva ku senior 1 paka ku university zijja kuba ennaku z'omwezi nga 19 olwo nno basingoozi mwenna ennaku z'omwezi 20 Jan 20 tujja kubeera wankulukuku naawe lwetegekere bulungi katugende maaso n'omuwanguzi waffe twabuze ekibuuzo benefits z'okutuukirira mu Katonda tuzirabye wali nti oyingira eggulu naye nga tunnaba kuliyingira wano mu nsi Katonda asobola nawo okweyongera okusanyusa nga tetunnalya ku keeki y'omu ggulu n'enguudo za zaabu ze tugenda okutambulako n'engule kubanga eyo reward fenna gye tulindiridde obulamu obutaggwaawo Katonda asobola okusanyusiza ddala kubanga ebintu byonna bibadde bigaanyi agenda abikola ne bikyuka kubanga nali nga olaba wali nga nkyali ku ndiri Mukama yangattako abantu kati waliwo sisita wange yakwata n'agamba luli nti nno nasiga nensiga ensawo nensiga bikinga ngende ate bisabe nefuna accident naye sisita ngono ng'ebintu we nabisiga bwe yabireeta nga bikubaginyiza mu mirundi ebiri byekubisiza n'aleeta agasawo n'agasawo n'aleeta engatto n'aleeta engoye n'aleeta buli kimu n'akireeta ate nga bafaayo ng'afaayo mu mbeera okulya biki ate kati n'ennyumba manya nti nayingiramu nga ndi mulema sikola
naye ennyumba eyo nagimalamu ndowooza emyaka gyali ngenda nagamba Mukama wano nzizeewo bwe nti naye nvaawo nga ngenda mu nnyumba yange kkiriza Katonda oyo nembeerawo nga Mukama ayita ssente wesitabeerawo nga negenda notamanya nti sirina ngamanya nti naafuna nja kweta emyezi gyange nga3 oba 2 nga kyeme nakyo kyemuwa naye nagenda okuvaawo Mukama nga mpadde ewange. Amina. Era kati ndi wange. Wow. Mukama nampa amataka. Mukama nampa n'emmotoka. Okutuukirira mu Katonda. Okutuukirira mu Katonda. Nangatako emikwano emirungi. Nga tokyakuula binnyo. Sikyakuula. Emikwano gye yampa nagyo mirungi gya bwa Katonda. Nampa okulya amawanga n'entambula. Nembuulira enjiri ne batandika okumpitanga mu chache ezijanga obuulire bwoti naye kati luli ani yali ampise nti njogere mu bantu kujja kukola okwogera mu ki naye nga naye bampita ng'olaba bafa bakayana na bukayanyi ati sijangu eno jangu tuyambe tubire jangu kuluna buliti baba nga bakola oba bakiyite booking nga buli omu nga banaye ndi busy banaye ndi busy. Nenda banga Mukama akoze mu mulimu ate ebintu byonna bye nayitamu bye mbabuulira ne bwe mba ku street kyembuulira kyogamba ogenda ku street n'obuulira n'enjiri yasooka nennema nno nasooka nengera nembala olunaku lwasooka saagibuulira abantu nno tebatulaba bulabi naye bandirabye ku mukyala ayogera ne mumulaba nandi mudescribe nze mukyala mumyufu mukyala munene buli kintu kyonna Katonda yamuwunda olwesimbye ku street akutumyeyo Mukama nengenda n'omuntu paka olwokusatu nengamba kangende n'omuntu nga Mukama nnemeddeko nga ngambye akatuutiko kaliwa ku street ate mu kisenyi bano betulaba baleekaana abo abamu babavumayo abaleekaana baabulwa ebyokukola basiiba wano nga musana gubookya nange nabavumanga ye basooka okuvuma kambe gwe nagenda naye gwe baavuma bamuvuma nnyo kubanga yatandika mga atandika najitandika naye bamuvuma nenga abadde efuddeezi kati omulala twali tugeze basatu omulala nanvaako emabega nga ntandika ntambula mbuulira awo tebasanyukamu ne banyiiga omulala jja nagamba genda ofumbirwe genda siramuka weesibeko kino wekole bwoti kati omuntu abuulira bityo n'omuntu akwasamya nenze mbuulira njiri ya Katonda ate abantu ne batandika okusiima abantu ne batandika okusigamu abantu ne bawulira nga wotojja bagamba wakitewazze mulokowakitewazze walize n'otubuulire yes walize n'otubuulira wentuuka ali bagamba mulokolaze tugenda kukola era bakola gwe yabatwalanga mu busamize kati olwaleero obatwala wa Mukama. Mikwano abalungi twagala okwebaza Katonda wetwaviiridde ku mpewo wabadde n'ekigambo kiwayogedde nti ebintu bye twavaamu oyogera ekintu oli n'agamba mumule kati mwakola ki temwaliyo naye wadde okkirira kavaasa akakasembyeyo bayibuli egamba nti nammwe abamu bwe mutyo bwe mwakola ki nammwe bwe mutyo bwe mwali naye kaakati temukyakola mutya temukyali bwe mutyo. Mikwano gyange abalungi endowooza tugenda kuyingirira amasimu gaffe naye twebaza tuli mu Christmas season mwe tukkiririza nti Yesu azaalibwa nate mu bulamu bwaffe olwedde ye yazaalibwa dda naye mu bulamu obwo azaaliddwa ebintu byotegeka okukola ku Christmas mu season eno biraga nti Yesu yazaalibwa oba omuzzaayo ku musaalaba. Ekintu ekyo mukwano kikulu kyebuuzeeko kitwalira akadde obuuza okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu kubanga ate abasinga ataawe effujjo we tulikolera ennyo wegamba Christmas nebulwa amaki nebulwa amakulu Yesu azaalibwa kulokola abantu kuva mu bibi ate abantu basanyuka bayingira mu bibi so twebaza omwoyo omutukuvu oyo atutaasa n'atubikkulira n'atuwa okusalawo okwa waggulu kuno okusalawo si kwa abantu buntu kubanga n'abanene ne boyita ab'ebitiibwa ne boyita ab'amagezi amangi abamu kino ekyama kyabakwekebwa tebannakibikkulirwa naye weebuuza n'ogamba Mukama ekyama kino wakimbikkulira otya
nenva mu nsi nonyingiza obwakabaka bwa Katonda kubanga Bayibuli egamba newankubadde muli mu nsi naye temuli baaki temuli bansi wedde tulimu naye tetuli baaki mukwano tunuulira wa gye tugenda okumaliriza tugendagenda masimu mu ddakiika zino njagala okube ku ssemu eno tulina ya MTN ate tulina neya Airtel gye tugenda okubanga tutandika mu ddakiika ezifaanana bwe ziti kyonna omwoyo wa Mukama nga bw'anaakulungamya mu ddakiika zaffe zino ze tuyingiramu. Hello Nsumba jeje wanje munnange Yesu yeebazibwe nnyabo aweebwa ekitiibwa Mama Alice Yesu yeebazibwe nnyabo Amina nnyabo munange we bali kuwangula Amina ono Stella Joy Kibuli Mutapo Center banange bino birabika byebiro eby'oluvannyuma obujulizi bwonna omwoyo omutukuvu aleeta bupya bwereere banange Mukama watuweera omukisa n'abawulidde katwongere okunywera amiina amiina olugendo luwanvu lwe tulina okutambula mu bulamu bw'ensi eno. Hello mukwano jjako radio ngenda kujjako nsanyusa okuwuliza kati. Amina nnyabo Kwagala Amina nnyabo bamusabure ndisaba nikubida saba bambi avuddeko mukwano gwovuddeko ojja kubanga oddako. Allo wanje munnange ntukuwulira Mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa n'okweba kirembereza yamwe amiina. Hello Nsumba Yesu yeebazibwe aweebwa ekitiibwa maama bannange mpiteemu Nsumba jjejje gyebale kale maama kali ate omuwanguzi waffe yeebale kuwangula oyo Amina nnyabo omuwanguzi waffe yeebale kuwangula abaana Amina nnyabo bannaye naffe musabire tusobole okuwangula jangu weeweeyo mukwano neeweeyo mukwano nange sikusiisa kazigo kwewaayo ennyabo nga tebannakukwata mbala kaso ono bamukwatira mu accident kumuteeka wansi asobole okutereera. Bayibuli egamba weekeberera bo bw'okyayimiridde mu kukkiriza. Wanje munnange hello nkale taata Mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa ekyawandiikibwa ekyo ekigamba nti abakaba n'embiira abasimanyi wekiri njagala mpa okindabire wekiri ekyawandiikibwa ekyo kye twogeddeko mukwano kibadde mba Kolinsi ekisooka essuula 6 olunyiriri olw'omwenda. Wanje munnange sajja Mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa manya butayagala kubese onguza Mukama yeebazibwe Amina nnyabo baza Mukama oyo atalemu ambeera yasobola okuwanguza Amina yana ffe tukkiriza njajja tuwanguza mu mbeera yonna gye tuyita. Amina Amina bye. Amina. Hello yes Mukama yeebazibwe pasadize aweebwa ekitiibwa maama lampita Jackie ndi wano ekitale bannange muwanguzi waffe weebale kuwangula. Amina mukwano nze munange nange mbadde nga nasibibwa nga ndi mu bukyakaze naye nasumulula ku bimu nfuna ebirooto waliwo Mukama byampa eby'obuweereza kuba ndoota nga nina abantu b'ennunulwa gye baali baasibwa nga mbigulawo geeti nga mbasindika mbagamba mu tulusaamu abantu genda munnange. Amen.
kale amina mukama abawe omukisa. Amina. Ombulizi y'enjiri yekka ya crossings omuntu n'amujja mu kizikiza n'amuyingiza mu kitangaalo oba n'amujja mu bunnya abaloota bava na mu ntaana kitegeeza amagombe gandibadde gakola ki gakumira dda naye Yesu n'ateekawo ekisa. Wangi munnange nkale Mwanguzi waffe mukama yebazibwe. Amina mukwano. Neyanziza nnyo obujulizi obwo. Mukama abampeera omukisa. Amina. Hello. Hello. Yes. Hello. Nsanyusa okuwuliza taata okuva e Thailand. Akasipya. Kijja ndi Thailand. Nkulabye wano essebo. Nambi tweyazanye empeereza yammwe. Omwoyo mutukuvu tumwebaza. Amina munnange. Obujulizi butukolera nnyo okuba naffe tuvudde tuli mu busibe bwennyini. Mwebali mu bambi mukama abateera omukisa n'oyo muwanguzi waffe olunaku olwaleero. Amina tugututte. Naye weebale kweteekamu munnange kakaadi ako akuwa omukisa. Tubaagala nnyo. Amina. Ono agambye atya ku message agambye greeting Pastor Jeje, thank you for the testimony we encouraged, please give me direction to Wankuluko, thanks. Wankuluko mukwano bw'otuuka kabuusu waliwo obuboda obugamba bwengenda Wankuluko ku kisaawa awo eky'ekitebi oba kita ky'ekitebi kesisi kyekyo kyennyini ku kitebi jja kubanga otuuka bulungi. Hello. Hello. Wangi munnange. Yes, yebazi. Ayiwa ekitiibwa. Wangi. Kinenge nebaza oyo muwanguzi Yesu yebazi. Amina nnyabo. Enobedde wanange tukozeemu omulimu nange nali n'ekyawa nga ndi kumpi gendeyo mu Samira naye we nawulira eno rediyo wanange n'omuwanguzi tawanika. Nange nendokoka kati nange kati ndi kulokole. Amina. Kale Yesu yebazi. Yongera ejjoyiga okulwana olutalo munnange tuli mu lugendo tuwangulire wamu. Kale munnange mikwana balungi ngenda kubanga nkomawo mu ddakiika zaffe entono nnyo kangendeko mu bulango bwa bakama bange. MCF Radio emmere y'omwoyo gwo gulukukayaka atakole n'okulya talinga sawemu paka nyezo okumacha wano ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Essanyu ly'abato. Eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli mu program omuwanguzi tawanika ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bultere tukomye omukwano oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Kutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa e Nabo awo. Ono agambye atya Pastor Jeje, thanks for the program bannange, we get encouraged. Programu etukozeemu omulimu Jackie US. Amina mukama yebala atukyusiza. Hello. Musumba Jeje. Jako radio ngenda kujjako nange.
Yesu yeebazibwe nnyo. Gijjeeko. Ediyo njifiiridde. Gijjeeko. Alo? Alo? Yesu yeebazibwe nnyo. Aweebwa ekitiibwa. Oyogane mukyamu Kiseebulenga. Ye maama wange. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina nnyo. Kaakati alina weeyogeredde nti alina obusungu obwo ogw'ettumbiizi. Mukama yagumusumulula atya? Mukama amuwe omukisa. Amiina maama. Nze nafuba kunoonya Katonda ne nkwata Mukama kyaŋŋambye bwe baweerezanga ne batugamba nti nno obusungu bubi, obusungu kitambo, tolina kyogenda kukola kiramu ng'okyalina obusungu. Nange nenga kino kirina okunvaamu ne ntandika okusaba nga bagamba weezuula obusungu wabujjawa bwe wammwe kati nendaba ewaffe bonna bonna nga balina obusungu naye nakwekutulako ekintu ekyo ekijja nga kinondoola ekyagala okunziza ewaffe ekyobusungu okubafaanana ekyekutulako. So wakitandikira eyo ku musingi ogwo kyebayita obuzaaliranwa obwo. Wangi mukwano gwange. Hello. Alo musumba jeje. Wangi taata. Yesu yeebazibwe maama. Aweebwa ekitiibwa munnange. Nze Kizito kisoboka mu nga kirega. Yesebo wange. Neebazaako olw'okuweereza okwo. Ni taata. N'omuwanguzi waffe neebaza Katonda nti atufuukidde ekyokulabirako. Amiina Musebe. Kubanga bannaffe abasinga abalokole bwe bakulaba obonaabona ku lw'enjiri bagamba tolina byakola. Naye ate oyo bw'abanga alina ne kasente kyokulabirako ekyo katukitwale mu linnya lya Yesu. Amiina. Batumiddeko mu linnya lya Yesu. Amiina. Kale mukwano gwange onange Prescott Passager Janda wa muwanguzi weebale kuwangula nze Grace ebisaabala aba online byakubye obugalo era ne beebaza Katonda abakozeemu omulimu. Wangi munnange. Hello. Wangi taata. Ayebazibwa Omunazaaleesi oyo akunkumidde bulungi bannange. Aweebwa ekitiibwa. Yogerako n'ekikompola kya Yesu ng'ava mu timu tugenda mu ggulu. Ddoboozi ndiwulira. Madamu Kwagala Alice. Wangi ssebo. Yebazibwa Omunazaaleesi. Amiina ssebo. Twebaza Yesu oyo yakuyunga okugulu okwo ne kuddamu essaawa zino otambula teri ategeera nti wali wakutukako n'okugulu. Amiina. Nange munnange nakutuka okugulu naye neebaza Yesu nange yakuyunga essaawa zino tosobola nange kutegeera ekikompola kya Yesu yali akutika amaggulu. Amiina. Naye twebaza Yesu oyo eyatufiirira banange ekitiibwa kike. Mukama akunjagalire. Amiina ssebo. Hello. Hello. Amiina taata. Amiina. Omuwanguzi waffe mufumbo alina abaana bameka? Tatubuulire. Siri mufumbo nina abaana babiri n'abazzukulu. Abazzukulu. Mukama bwakubako ekyamagero ekyo tokitwala. Naye okuyingira mu private life ya muntu naye nga Mukama tumwebaza. Ono agambye Mukama yamutuma mu kisenyi gye yali atya. Mukama yakutuma mu kisenyi oli gye wali otya. Eyo yennyini Mukama yaŋŋamba nandaga ne bwenina okuyimirira nandaga akatuuti kange nga akataddewo kaje nina okubeera nandaga pasita wange yali pasita wange pasita Kiganda ng'ayimiridde katuuti ke eri mu kyaki ye nange nga ndekanga awo ngati abakayanira obutuuti mbetaaga Mukama n'akulaga akatuuti bannange tuleke okukaayana obutuuti totusobola kujja ku katuuti ffenna kubanga tuli bangi nnyo naye Mukama buli omu alina akatuuti ke wakateeka alina abamu obasanga ku City Square n'obasanga ku ssaawa ya Queen nga Mukama we yateeka akatuuti kate wali omukisa gwo n'owamba akalala konna nga si wali mukisa gwo tojja gufuna omukisa gwo guli Katonda we wakutadde obutuuti tujja bulaba. Wangi munnange. Hello. Aweebwa ekitiibwa. Amiina nnyabo.
kakati tembuuza omuwanguzi waffe ennyabo alina emyaka emeka kamabawo kale kagira yeegayaawo mwana abagitubuulidde kangende mu maaso elo munnange musumba jejeesi yeebazibwe wekitiibwa letuweereza twebaza mukama munnange atuwadde ekisa amanya nwagaba eriyo okuva mu tiimu tugenda mu ggulu ssebo wange maama kwagala yeesi yeebazibwe amiina ssebo twebaza katonda munnange akuwanguzizza amiina ssebo twebaza katonda munnange yakuwonya okufa ng'okyali mwana muto amiina ne twebaza katonda eyakujja mu mikono gy'abayeekera amiina ne twebaza katonda bannanga yakuwa memule n'oba ng'okyajjukira ebya 82 bannange mukama akutuweera omukisa weebale kugonda n'ojja n'otuwa ku bujulizi mukama abankuumire amiina ssebo nti mwami Eriya Namugongo mu kaseera kano twagala okwebaza katonda mu ddakiika zensigazaayo nga 10 bannamukisa amasimu nga 3 mu 5 wanje munnange mwebale kuwangula amiina nnyabo nkusabira airtime mukwana abeerengako kabampe ku gundi waneeno hello weebwe ekitiibwa taata amiina ssebo naye niye mutyeeni faabe nekayo nga tetunnagifuna bulungi kangikusomere taata enamba y'essimu manyi nti puroguramu eno buli olukya kwegattako abawuliriza abafu ab'enjawulo naye kwata peeni otandika okuwandiika layini zino kasita tutuuka ku muwanguzi waffe omanya nti osobola okukuba essimu neeyitamu MTN eri 0393217885 nooti 39 3-2-1-7-8-8-5 eya Airtel eri 075-9-9-9-8-7 ogambye otasi wanje munnange wanje aweebwa ekitiibwa yongeza ku ddoboozi maama mpulire nsanyuse omuwanguzi yaseebazi amiina nnyabo akasa leero kyenyize muwanguzi wa leero niwekwekootyaniwebuzabuza agibisumukama afayininawe naakubiga ennyingo n'okumaenebaza nnyo mukama nti yamuwanguza nawe nakubiga enjaku n'amanya n'atadduka amiina abalokola abadduka beetaaga yeetaaga kukwata kugulu okwo sorry wagamba kati obutuukirivu wasanga wano nga babusomesa nogamba teri asobola kukikubeera bwotyo nagamba tekisobola wanji bannange gyebaleka omusumba jeje mukama tumwebaza kale omuwanguzi gyebaleko kale jjabo kati nze ndinawuma enkubidde okubakira ekyembuuza alina emyaka meka ate alina abaana bameka tobaddeeko mukama abampeera omugisa kale kyemyaka naaba abawanguzi bakyesibyeko hello wanje wanje munnange hallo yekyebaze musumba aweebwa ekitiibwa yekyebaze muwanguzi waffe amiina nnyabo sibawulira bulungi naye nze nkuwulira olw'obujulizi obwo naye nga nabadde ntya nabadde nniigidde mukama olw'ebirooto byabadde ampa
nga sibitegeera bulungi naye ate oyogedde ku bugimu neŋŋamba oba mbadde mujeemu nentyamu akanyigira omwoyo omutukuvu naye kanneeyongera okusaba mu omutukuvu anyambe bannange. Obeera wa? Wangi? Obeera wa maama? Mbeera eno Nakawa. Nakawa wano we balinnyirawo okutuuka wano emutundu. Wangi? Okutuuka emutundu 13 totuuka? Kufuna bulungi. Badde ngamba. Hello. Kufuna bulungi kanveeko. Vaako. Yokyempulirize. Yes. Hello. Hello. Wangi? Mukama yebazibwe. Ayi bwekitiibwa. Twebaza Katonda ku lw'omujulizi. Ejulizi obutuzizaamu amaanyi. Amiina. Era nze neebaza Mukama ku lwa musumba waffe Pasita Tom ku lw'okwolesebwa okwo. Omuwanguzi waffe Mukama akuba omukisa. Amiina nnyabo. Weebale butatya abasinga batya naye nkwebaza kubanga aga nti okugonda kusinga saddaaka. Mukama akuba omukisa. Amiina nnyabo. Nsigadde nga ndi Pasita Madiina Nakitoko. Amiina. Awennakawa mbadde mugamba awennakawa mukwano njagala kusaba ebirooto byo bireete waneeno olaba omusumba ajja kubanga abikuddiramu. WhatsApp group admin. Okay, waliwo n'agambye agala okwegatta ku muwanguzi tawanika mukwano teekako line eno gamba njagala kwegatta ku muwanguzi. Add me on WhatsApp group as number eri 077 mukaaga 9 8 7 bajja kuba nga bakugatta ku group ezo. Wangi munnange. Yesu yebaziwe omusumba. Ayi wekitiibwa. Kakinze omusumba nze Dani Bulange. Muwanguzi waffe Yesu yebaziwe. Amiina nnyabo. Hello. Amiina mukwano. Toyanza nnyo obuwanguzi bw'obambi. Amiina. Naye nange ekyenyongera okukakasa nti Katonda bw'omubuzaabuza era sitiro asigala akukakasa wa woolina watuufu woolina okukola wakusindika. Kubanga nze we nali ng'alaga bingi by'okukola muweereze naye ng'amubuzaabuzanga mugamba munnange sikutegeera ng'ondezaamu paka bwe yandaga emulago mu woodisi nga nina okugenda naye kuva we nagendayo ebyange byakyukamu kati. So ndowooza otuzibudde amaaso ababadde bajeemu mu kintu ekyo. Mukama abakuume bambi abawomuka. Omukyalo oyo nga tugenda alina yagamba Mukama ngondezaamu ne Katonda tayagala kwogera bintu ne tutabitegeera. Kyova olaba oba osaba essala mugaye Mukama yogera mu lulimi lw'enkola ki? Mu lulimi lw'entegeerera. Ekyo kisabirenga era ne bw'oba tokitegedde kizzeeyo omugambe omwoyo wa Mukama wayogedde nange naye saakoze ntya saategedde naye bw'oba oyogera nange ngondezaamu. Yesu twamulaba bwe yalinga ayogera bwe yagendanga mu balimi yayogera mu lulimi lw'abalimi. Bwe yagendanga ewaba Peetero abavubi ng'abagamba atya ng'abagamba musuule kubanga kye bategeera. Bw'agenda mu balimi abagamba tebannamu okujjako ng'osoose n'ogikola otya n'ogiteeka mu ttaka. Yes, buli we yagendanga waalingawo olulimi. So Mukama si mayembe si tino banaaga kutegeera butegeerezi. Muge Mukama yogera nange mu lulimi lw'enkola ki? Era 2019 obeere na mukwano gwo nga bw'ayogera omutegeera. Nkinyuma ekyo bannanga asembayo mukwano si mu 2 zokka ogambye otya? Hello. Yesu yebaziwe omusumba. Aweebwa ekitiibwa. Mbadde mbuuza muwanguzi. Naye jjako radio ngenda kujjako mukwano. Mbadde mbuuza omuwanguzi. Hello. Wangi munnange. Hello. Kale munnange.
nze bamutafaatuma ekiwaatule mpulira nnyo puroguraamu yammwe gwe gusoose n'okuyitamu ekikutuse naye nsaba kunsabirako ndoota nnyo mmesa ekiro era nange nsaba naye ate oli wano gwe wekiwaatule tukusabirire wano ku rediyo kwate kuba ojje wano eno maama kwate kuba munnange ojje okusabira ojja kubanga okutuukako bulungi kale bambe ne puroguraamu zammwe nziwulira nnyo zinzizaamu amaanyi Fatuma mukwano tukwate ekkubo ojje naawe tusabe wallo nnyabo wangi munnange mukwano yesu aweebwa ekitiibwa omuwanguzi yeebale kuwangula amiina nnyabo munaye nange nalina ekiro ky'obusungu bwekityo nange nga wenkuba omuntu mala kulaba ku musaayi naye mukama nange yamponya sikyakiwulira naye kati mbeera buli lwe twebaka nga tulaba tusiga ensigo y'akasooli oba kitegeeza ki naffe ekyo mukama twagala kitubuulireko oba mukimanyi mukitubuulireko naffe tusobole okukola okwagala kwa Katonda. Obeera wa? Tubeera Kabembe Mukono. Kabembe Mukono. Naye era si wala. Wangi maama? Si wala. Nveeko oyogere maama. Mbadde njagala akaseera kaffe kaakano kanziruseeko emisinde nja kusaba 2019 tukole okwagala kwa Katonda. Ekirala kyenjagala okwogera eri abawuliriza abaffe kyangu mukama okwogera naye n'owawamuka ebironga byakola bitya ebironga byayitako dda ate ne weesiba nakati mukwano gwali mu kiseera ekyokusiga kiseera kyakola ki kiseera kyakusigira ddala kiseera kyakusiga bw'otasiga muge mukama nnuŋŋamya kyekyokukola ki kyemba nsiga kubanga ebiro bijja kutuuka nga banno bali mu makungula naye nga gwe tewakola ki tewasiga so mugamba omwoyo omutukuvu nnuŋŋamya ondaga biro byakusiga naye oyagala nsige ki era omwoyo wa mukama ajja kubanga akibikkula. Munzikirize mukwano gwange masimu gabakyedde gakyali mangi naye akadde kange keeko nina okubanga ate tuddako kye bayita live program ey'ekigambo. Ebintu ebimu njagala osigalengako ku programu eno ojja kubanga owulira wakati mu kigambo nga kibuulirwa era otegeere nti mukama kino kyabadde ayogera nange. Nzikirize okuteeka emikono gyo mu kifuba gwe wenna mukwano anoonye ekkubo ery'okuyingira mu ggulu. Waliwo emize gy'oteekeddwa okuleka, waliwo obulamu bw'oteekeddwa okuleka naye tosobola buleka nga toyingizza w'amaanyi. Sitaani akulimu yabikozesa naye ne Katonda yagala akuyingiremu olwaleero. Yesu azaalibwe mu bulamu bwo. Yogera nange ebigambo bino obiddemu gamba ayi mukama nkwebaza olw'obulamu bwange era nkwebaza kubanga ontaddewo nempulira ebigambo bino obujulizi ate n'ekigambo era nange nzikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omukwabo. Nkwebaza mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina.